Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazina ganje ninyi Kyagulanyi Ssentamu kandi abandi ne banyitako biwanyi. Niwe ni MP wa Kyaddondo East Constituency kandi omwebembezi w'ekibiina kya National Unity Platform People Power kandi yesibirewo aba President wa Uganda okwebembera iranga yetu okuza mu Uganda ensi. Basibu n'abanyabo especially family ya Dr. Kalisa, my friend King Kalisa and the family. Na walambanje bona abatunga mu district. Ni shashana nanyo. Nani shawa muzikirize ngabo mu Uganda. Nigo mu Ruzungu kandi bitandukanye. Abasibu ni banyabo kitalo nyo kitalo dala ekya Dr. Abdul Anas Kalisa. Neza she okuba mu kisabono era yasasonge mu baganda banjijagala okwogerako ensonga ey'obuntu bulamu. Dr. Kalisa nze lokona nakondoza n'abantu bangi abali wano tubadde ebiseera ebimu nga tukkaanya naye nga tukiriziganya naye n'ategera ebiseera ebirala atwawukana mu ndowooza ngera Imam Kasozi bwe yatwogeddeko nti abadde intellectual ng'olumu abaye abasooseeyo dda ate ng'olulala naffe obaolya bwe twawukana mu myaka ne mu generation naffe tulina bye tulaba ng'abavubuka ne tugamba dokita bwe tulowooza naye dokita tumwegako ekintu kimu kya muntu bulamu ng'era kyemuzaka bwe kyogeddeko nabadde munange neeraliikirira era mbadde nyina okwepepeta mu siteera ez'enjawulo osobola okutuuka wano lwaki kinkakatako ng'omuntu era ng'omuntu alina obuntu okujja okuza ekitiibwa n'okwerekera Dr. Abdul Anas Kalisa. Lwaki olw'obuntu obwoge yatulaga buli tuziika omuntu ow'amaanyi bw'ati aba agenze Sheikh nagambye eggulo gwe omu ku basajja be tugamba oba omusajja amaanyi agajjawa naye kulabe nga nawe nafiye Sheikh. Lwaki kubanga tugenda kuziika encyclopedia tugenda kuziika omusajja omumanyi naye ffe ng'abasigaddewo tumuyingirako ki nze ng'omuntu muyingirako obuntu bulamu tuli wano Mwankole nze waffe eri Buganda ne mukyala wange wa wano Mwankole naye twafuuka ba best friends era abaana baffe kati bannayuganda. Eno bwe bajja Mwankole babeera in their father's house bwe babeera e Buganda babeera in their father's house. Ekyo tebayita obuntu. Nange njagala kwesa omukisa guno mbasabe bakadde bange bakadde baffe nga balina obuyinza naddala n'ebitongole ebikuumaddembe amagye ne poliisi nange mpisa ng'omuntu. Nange omuntu nange ndi Munnayuganda bitwogera tebiwemula bitwogera tebisiga bukyayi bitwogera tebinciting violence twagala kesuganda kaffe naffe nekweyagaza. Mwebale nnyo mwebale nda kumpuliriza Sheikh Nayaza Omusavu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.